Alright, Vast Strange 256 kwoli amanya bampita Kalirugambo Promax Simple MC nkusaba subscribinga tappinga notification bell ate tambuza video okuva ekikolwa Muhoozi Kene Rugaba kyeyakoze olunaku lw'ejjo okwata eyaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala Salongo Elias Lukwago n'amugyamu engoye n'ateeka ebifaananyi bye ku mukutu ogwa X. Bantu bangi nnyo baavulumiridde ekikolwa kino. Omu ku abo abavuddeyo ne bakivumirira yabadde yaliko member parliament eyadda mu kifo ekyalimu omulodi Elias Lukwago kennyini nga member wa Kampala Central Muhammad Nsereko yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo era bw'ati bwe yayogedde. Atwalibwe mu kkooti awozesebwe ng'omuntu omulala. Naffe ffenna bwe tuli batuvunaanyizibwa ng'abantu batukwate tusibwe tuwozesebwe. Kubanga teri kitasobola kuggwa, teri kitaggwa. Era bwe kubanga kwe kugera kwa Mungu nti waliwo okufa, n'okufa tetuyinza kwewala. Oba oli ku luguudo, oba otambula, oba olwadde, oba oli waka, oba oseeredde. Nze nno ndowooza ekyo kye kyandisinze obulungi obulamu bw'ensi eno okukolera ewamu. Ekyamazima tulumiddwa era tetuyinza kwebuzaabuza kugamba nti tuli wano nti ebifaananyi bye tulabye tebituluma. Bituluma, bitulumidde ddala nnyo. Saagala oli alowooze nti wayinza okubaawo tulumiddwa nnyo. If the purpose was to hurt us, we are hurt. Tetuwakanangako bandi balina buyinza, nze siri omu ku abo. Naye bwe buba bulumi tulumiddwa kuba nkikakasa ekifaananyi abaana ba Lukwago kye balabye tekiyinza kubasiimuuka ku mitwe gyabwe forever. That is an image that will never be wiped off their minds. The mental trauma they are going through, kubanga ne bwe kiba kuba prisoners of war tekikkirizibwa. Ng'obawambye buwambi. The mental trauma egenda mu bantu be, maama we, abaana be, ab'eŋŋanda be, baklayanti be babadde baklayanti be ne mikwano gye. It's not a good image. So nyebaza nnyo abongera ekigambo mazima. Kigambo mazima kikulu. Kubanga Mungu yalayidde amazima n'ekiseera kyago. Naye n'omulamuzi eyayishuwinga order eno mazima ddala gwe wali olowooza ki? Era ng'olowooza egenda tutuusaawa ne gw'ogiwadde munno agenda agisaavinga. Order eba etegeeza nti oli bw'akubula in person omusaavinga summons oddayo. I think during case ya togikwatako oba embaale
General David Muhoozi oba bamusamoninga naye ye yajja ye yajja I think ye yajja naye nga bo bwe buba bulumi bwebuli webuli so tukubiriza abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa no there is no one above the law waliwo n'omwami omu agambye nti you mean there is anyone above the law? No, not at all. That is the same law we are asking for, because the law says the procedure in which someone can be arrested and arraigned in court. That is the exact law we are talking about. So tobeere eyo n'onyiiga waliwo abaagala okumbuuza Haji oli otya naye nga Egypt yeekulembedde Belgium byebyo ebyange siina bingi teriyo wanjawulo ku munne oli wa ddembe naawe okwogera ku mulala nze njogedde ku ono siina gwe ŋŋaana kwogera ku muntu mulala bw'oba oyinayo owuwo naawe mwogereko siyinza kugaana kwogera ku muntu mulala yenna nanyi wabaawo abajja mu komenti nti kaakati onalebe ate ono kituufu naawe ku malayivu eyiyo otandika okumwogerako teri gwe nkutte essaati ne mugaa nti gwe ono tomwogerako oba ono tomwogerako nze ono gwe njogeddeko owulidde gwe foto ogamba ki taliiko so kyekyo tewaliwo kyanjawulo teri ayina gwavodde teri ayina gwakkakanyiza that is all Mugisha jambo yes Mugisha Nkulonsereko gye baliko sebo. ale naye gye Hello? nkuwulira sebo Mbadde ndaba osirise naye eby'olunaku mbitegedde bibadde bibi. Mbadde nze agamba eno mentality enaakomawa. Cause inevitably tulina okubaako n'ekkomyo lwabyo ate generation eyaffe ento twasigaza oba kolima bukolimi. We no longer have any powers to do anything. Kati simanyi. Abasajja mwe abali badde babagambako naye olaba nammwe tebakyabawulira. Bakola bye baagala. sebo mpulidde Mugisha bakuzaala wa Ndi mwana we Sheema. Sheema mulije Bulijjo ssebo. bagamba kye Sheema Sheema si babi baagaana buganye kuwa kalulu. ate ze ataaliko ku ballot But I wanted you to be on the ballot, sir. it happens in life. Today you're there, you lose one, like I told you. Tomorrow you score. Life is not
Ali newaddeyo I joined politics actively nyingire EPU. I think I attended one of your meetings. Oh dear. Naye ne batumalamu amaanyi ne bakumma kaadi. Skyman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jebale. Kare aji. Kiriwo. Alhamdulillah. Okuleka nti eggwanga linakuwaddemukko olwa bakama baffe abatutwala okubeera nga balabisizza omuloodi. Naye nze kyensobola okwogera ku nsonga eyo katono nnyo because nze saga nnyo okujajinga bantu oba kujajinga gavumenti oba naye gavumenti tetuganye erina threats zaayo nga bba abantu naye ate waliwo ekintu kye bakola ne kisukkamuuko katono. Simanyi oba bo tebalaba oba baagala okubasuula be bakola ebyo because era oba otunuulidde gavumenti ezigwa abazisuula baba mu bo ebiseera ebisinga obungi. Naye kaakati omuntu ng'oyo omuloodi waliwo oluvannyuma eyo emabega baamunyiga ensigo omusajja n'akaaba ng'oba ki ate era bamuzzeemu kale si kirungi. Ekyokubiri aji nze mbadde njagala kwebaza okubeera nga osomesa abantu ayagala okuyigayiga oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki ayagala okuyigayiga n'ayagala okusigala ng'alowooza nga bw'alowooza nga ye amanyi nnyo naye n'asigala nga bw'ali. Yes, nze kirala nja kukozesa omukutu guno nsabe Jeno Muhoozi because nze nkimanyi Jeno kubanga tosobola kugamba nti Jeno Muhoozi si Jeno. Mpagira pulezidenti wange Kyagulanyi naye oli Jeno. So naali musabye omusajja oba yamunyizizza obanga yamulina omusajja bamute adde mu maka ge. Nsabye busabye siragiro manyi kati civilian taragira Jeno. Manyi ajinze bantwalako mu kooti z'amagye. Ndooza n'empozesebwa ndooza era mba Jeno kubanga ffe abamu be baakwata ekalangala ne ba Edi Mutwe ne ba Nubian. Ndooza nange mba Jeno kale naalisabye Jeno munnange Jeno Muhoozi ayimbule civilian bamuyimbule tebamutwala mu basement bamusonyiwe musiraamu munnaffe oyo bamusonyiwe. Aji mpozi n'ekirala wali ompadde opportunity okusinkana era n'ennamba yo n'engifuna naye njikubako nnyo ng'eyitamu naye sifuna opportunity. Yeseba. Kale waliwo wano kamuyite omukulu atubuulire waliwo ali wano agenti gundi agenze kukola ki alina abaabali bajje nze waliwo tabadde. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Haji nsooka n'enkondeminga actions ezikoleddwa ku Honorable Elias Lukwago kibi nnyo. Naye abantu balina okumanya abasajja bano bazanya bulungi. Linda katono idi just katono mwesigwa simanyi lwaki idya. Hello Haji. Jebale. Kale Honorable sibeta no Honorable. Nkuwulira oli otya? Ndi bulungi Honorable lumusako okukyazako ku mukutu gwa waneeno. Naye bigenda mu maaso eri road mayor waffe nze nganze Eric Mwesigwa nyolero wamu nammwe bannayuganda mwenna ne bannakampala obulumi bunkutte okulaba nga Haji road mayor waffe bamututte mu mbeera bwetyo kinkutteko nno ddala kinnumidde ddala nganze omuntu gwe bali batutteko mu mbeera nga gye batuttemu Haji gye batuttemu road mayor baakutwalayoko.
ebintu emunange haje embeera yange wagiraba eyantuukako wabiraba byonna munange obunalebo so kati wendaba ng'ekintu ekikoleddwa ku Lord Mayor waffe nyongera okusaasira famire nerabera nga kituufu Lord Mayor embeera gy'aliko ssaawa eno si nnungi okuggyako bannayuganda okuvaayo buli omu okondeminga ekikolwa ekyakoleddwa ku Lord Mayor waffe. Tumusabira Mungu amusaasire. Tumusabire ebyamusobako byonna at least kyemmanyi sometimes munnange onalaba kye nsobola okugamba nze nganze nti ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebikolebwa nga bivumaganya ekitiibwa kyaffe nga Uganda nga bivumaganya ne President waffe nga President Museveni nga ate munnange President Museveni waffe muntu mulungi nnyo okutwaliza awamu naye waliwo abantu abakola ebintu bino nga either baba baagala kumaganya gavumenti yaffe kye simanyi kuba ebikolwa nga bino okukolebwa ku muntu ow'ekitiibwa bw'ati abadde Lord Mayor gw'osobola okugamba nti munnange n'omusavinga bali mugamba naye wetwagibwa ku poliisi ne yeetwala naye nojja n'omutyobola bw'otyo mu maaso ga mukyala ye mu maaso g'abaana be so ebikolwa bino munnange nze Haji mbivumirira era Haji munnange nze nange ndabira ddala nga kituufu kinnuma ekyakoleddwa ku Lord Mayor waffe so banaye tugeze kumusabira nga naawe munnange Haji bare nkunoonya nkwagala naye simanyi ofiisi zo wezirine nga nkunoonyeza ddala because neso njagala twogeremukko naawe naye simanyi ofiisi wezisangibwa ate n'akanamba sikalina. Kale ojja kunfuna following back. Debbie ogamba ki? Banane nyo kumpa opportunity no. Haji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bolaba ki? Ndi a little bit disappointed kubanga remember right now at the moment kunyo n'abantu abadde abalina ebirowoozo buli olukya nga abato abagoberera politics mu generation eyaffe kyannaku nnyo okulaba nti amaanyi gatuwedde Ugandans are very vulnerable at the moment nti tebakyalina kyakola bali so desperate essuubi liweddewo ekisinza okundeeta ano nze okubuuza ebibuuzo bibiri oba kimu onyambeko okutegeera nti ekibuuzo ekisooka kigamba nti is Uganda a nation anymore in the constitution because it is a nation with a constitution and it is followed. Ekyo ekigenda mu maaso kubanga from the look of things with everything that is surrounding the entire whole constitution of Uganda, it is very, very disappointing and no one knows what to do. It looks like we do not have actually an active government, but tumanyi what the government is. Twandibadde tunuulira ekitabo ekyo ekya constitution and the constitution is not valid. I am so disappointed, and this is not actually about who you support and who should not be supported. Why? Twetaaga okubeera nti ffe tulina okusooka okurespectinga ensi yaffe oba constitution eri etakyali valid, etagobererwa, etalina respect for all parties anywhere, any day, anytime. We are confused. So honorable Kimbadde nsaba otusomeseemu tweyongere okutegeera mukko wakati tukyategeera. Kale obulako newodda nkufunye maama abaho. Honorable assalamu alaikum. Ugamba otya honorable? Lukwago first, leka Lukwago yasooke Lukwago KE abaho je then naba nentesa zammwe. Haji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizza mwenna abaho n'abala abateesezza naye nze ekyange ebibuuzo biringa 3 oba 2 ebiri gy'oli Haji nga ggwe abadde mu active politics.
Ekibuuzo ekisooka Constitution ya Uganda eyaffe sigimanyi bulungi naye kinjayo okubuuza tetulinayoko tteeka li protectinga bakulembeze abali mu bitiibwa ng'ebyo ebibadde nti ono abadde honorable for example nga ggwe abadde MP w'e Kampala Elias tukabadde road mayor like someone oba force nga bwe kirabise leero nti omuntu najja n'agrabingibwa from his home oba from his bed nga terina tteeka likola ki linza teririiwo. Ekyokubiri apart from someone nti kyalina powers for example mbadde ngoberedde incident eno eya leero Honorable Ssemujju Nganda ne mukyala wa muganda wange kuba nze ndi Wankima naye ye Lukwago ngigoberedde leero ng'agenze ku poliisi ey'e Nateete. Omukulu atwala poliisi eyo n'agamba asooka kumala kufuna lukusa Honorable Ssemujju ne mukyala wa Saalongo okufuna olukusa okuggulawo keesi. Naye ebintu bino eno mu Uganda like binaakoma ddi? N'oggulawo omusango kyetaagisa oda kati poliisi eba egasa ki? Nga bw'ogambye mpulidde ogambye oli Wankima munno omukulu w'ekika w'Enkima gy'ali kye kirungi kye ŋŋambye nti omukulu w'ekika ky'Enkima anaabaako ky'ayogera oba bba abakulembeze be mu ssiga ly'ebyobuwangwa gy'ava. Nange nja kwewuunya nga basirise naye olina ky'ogambye nti weddira Nkima kansubire jjajja akulira ekika ky'Enkima ndowooza ajja kugenda anoonye ku muzzukulu we katusabe anoonye okumanya muzzukulu wange aliwa oba muzzukulu wa jjajja aba muzzukulu nga bamwabiza lumbe. Oba ontegedde kyeggamba? Nakitegedde dda. Omwana yakukabirira. Mwana akabira byakulya balinamuwa. Nti dilwaba muzzukulu jjajja atwala ekika ky'Enkima yani wamugema abeera mugema dilwaba muzzukulu wa mugema ng'afudde nga mugenda kwabya lumbe oba ng'alina ekizibu kyatuuseeko oba ng'ali mu ssanyu oba ng'ali mu ssanyu ng'ayalula balongo. Kye ŋŋamba nti ddi lwabeera owammwe abawo honorable sikiwa nti gwe olina jjajja omukulu w'ekika ewammwe aleese ekibuuzo kindeetera okwebuuza nti jjajja mukulu w'ekika mugema amanya ddi ng'omuzzukulu ali mu buzibu nga batambuza bbaluwa zakwabya lumbe oba ng'atuuseeko obuzibu. Honorable nze namesegi yange gye mbadde njagala okuwaayo kyekimu n'abali waggulu wa jjajja bamanya ddi nti Lukwago waabwe ng'agenze ku CBS kwogera oba nga taliiwo ng'ali mu buzibu. Kuba bagawuwo ne bw'aba alina obuzibu era ovaayo n'ogaa nti abannange oyo wange si bwe kiri? Bwe kiri. Toyinza kumwegaana olw'okuba ali mu buzibu. Nti ng'era olwaleero nze yadde ne bwe tuba tetugatta bibiina bya bufuzi naye nsobola okujjukira nti
Erias tukwago nenkera kati nenga nti si mukwano gwange olw'okuba ayina oba nti tannyambangako oba nti sibangako naye ekyo sisobola kukyerabira ate oba ne bwe yafuna enjawukana wakati we ne Hambo nasigala nga bombi